Wewa nkwanirizaako natera gwe na Uganda yonna gy'oli gy'osiza bakogera maaso n'okubanga ogoberera Next Edition TV mu bitundu yonna gy'oli abali mu kibuga Mbalala, abali e Kasese, abali e Rubirizi, abali e Mitoma, abali e Kazo, abali mu Lukiga, abali e Kabale Rukunjiri, Kampala Wakiso, Mubende, Kakumiro Kagadi, kono gyaffe abali mu Masaka ne Sembabule ne Bukoma Nsimbi mwe bali kwanga mugenze maaso n'okubanga mutumbudde n'emikono gyaffe bawangalire Jjija ne Iganga. Tukuweereza sinzira mu kibuga Kampala eggwanga Uganda erikulembera President Yoweri Kaguta Museveni era ng'omwanjuzi ate omutesitesi olunaku olwaliro Simona yeze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Kasirye akatuddemu kaako olunaku olwaliro wabula nga tugenda kuba twetololera mu nsonga munda mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nkiddamu mawulire kuva mu nsi yonna wabula nga tandikidde mu ggwanga Uganda kibuga ekikulu nkugambye bakiyita Kampala. Munnayuganda ensonga mpitirivu nnyo ziri munda mu ggwanga erya Uganda, ensonga za DNA zikyafuuse za DNA wabula twali tukyali mu nsonga zino. Ate munnayuganda amawulire agatali malungi gaabaluseeko ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero munnagagga bifeekera binyonkondo. Bwe twogera ku bannagagga bifeekera binyonkondo twogera ku bagagga abo abaazikola kwegamba ne zibayitaba. Ono nno nga si mulala bamuyita Apollo Nyega Mehe. Oyo omusajja omu ku abo bagambibwa okubeera bannagagga nga bwe tugenda mu kye tuwandiise abasajja abasinga okubeera abagagga 10 mu ggwanga Uganda abasinga. Bw'otabuleeta mu linnya lye obeera naawe mu kubuusabuusa nti oba information gye mpadde y'entuufu. Ono lwaki tumutwala okubeera nga tycoon wabula munnayuganda ate ne kiba nga abantu abasinga babadde tebagenda mu maaso nakubanga bamutegeera nnyo kiri awo. Y'omu ku basajja abadde beekolera erinnya era abadde abaafuuka ensonga wabula nga si bantu ba kamera nnyo kisusse. Ono yafiiridde mu Kabenje ekiro ekikeeseza olunaku lwa jjo olwadde ennaku lwakuna era musajja mukulu ono bambi teyasobodde kubanga asimattuka. Ono yabadde avuga emmotoka ye Toyota V8 Land Cruiser namba UBF B3Z nga ayabadde ayolekera mu bitundu by'e Lukiga eyo nno gyagenda mu maaso n'okubanga gyabadde asinze oba gyabadde ayine amakaage. Yagenze maaso n'okubanga ate agwa ku Kabenje ku ssaawa zaabadde 3 awo n'ekitundu mu kiraawo ng'abantu kajjamu kakyali kangi awo era musajja mukulu ono ate yasobodde kubanga musajja wattu alusimattuka. Amannya ge agasinga okubanga ate gabadde gamanyikiddwako ennyo ye mwami Aponye nga wano we tusinziira okubanga tukuweereza mu kibuga Kampala y'omu ku babilioniers abadde basingamuko ebizimbe eby'amaanyi mu kibuga Kampala ate nga abadde takoma ku ekyo abadde naggwa ddoba mu kuba basajja babifeekera abadde balina businesses oba companies eza Aponye Uganda Limited Group of Companies ezibadde zikyasinza oba nga zisaasaanira ensi yonna ne Uganda yonna okutwalizamu era ng'okujjukizaako woyinza okubanga omutegeerera ono omusajja yaweebwa contract ey'okugaba akawunga n'ebijanjaalo mu biseera bya COVID-19 gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni gwe yatunuulira neeraba ng'alinamuko oba olyawo amaanyi n'embavu ezisobola okuba nga asapurayinga akawunga n'ebijanjaalo ensi Uganda yonna kwaba baali bagenze maaso n'oba nga bagoyezebwa ekirwadde kya coronavirus disease 2019. Ebibuko bye tugenda okuba nga twogera emu ku bimukwatako leero njagadde tutandika ku bimukwatako. Omusajja omukulu ono okusinziira ku bawandiisi ab'enjawulo bagamba nti ye biliyoniya yekka abantu gwe balabako nga ajja yeerandiza mpola n'okutuusa olunaku olwaleero wabadde alina gye tuwandiise Aponye Limited Business Empire. Nkikuddiramu Aponye Limited Business Empire. Bwe twogera ku kigambo empire buno bubeera nga bwa kabaka. Kitegeeza nti omusajja kampuni ebadde yava mu ky'okubeera group of companies ng'etuuse ku level y'okubeera ekizinga oba obwakabaka obwetengeredde. Omusajja ono abadde musuubuzi ow'ettutumu ennyo nga gyenkomeza era abadde muna bizinensi era yatandikira mpola ng'asindika kigaali okusinziira kubagenda maaso n'okubanga bamanyi ku byafaayo bye baga nti yatandikira kusindika kigaali mpola nga bw'agenda maaso n'okubanga atembeeya ebikajjo n'ensonga endala mpitirivu nnyo mu bitundu ebyakabaali. Oluvannyuma yagenda maaso n'okubanga ate yeeyongerayo mpola ng'asuubula obuntuntu olwo ng'ataddewo akayumba ke keyali azimbye ebitundu eri ebyekabaale n'atandika okuba nga asuubula ebijanjaalo obuwunga mpola era okutandika awo okuva ku olwo n'atandika okuba nga yeerandiza. Ebuku emukwatako nkugaba bamuyita oba Apollo
omusajja ono gwe twogerako amanyiddwa nga Apollo Nyegamahe bannange leero muganda wange Marvin gwali ku kamera ononsonyiwa nange waliwo amanya gantabukako kompalampola naye nga tulyatambulirawo. Ono yazaalibwa mu katundu akamanyiddwa nga Muhanga Town Council, Rukiga District, era we yagenda mu maaso n'okubanga ate akulira era nga yatandika okubanga yeegattira mu bizinesi myaka gy'ekinaana eyo, era nabwe kityo n'atandika okubanga afuuka naggwadda omusajja bifeekera binyonkondo ku myaka emito, era nabwe kityo yatandika okubanga atandikako Campanies ez'enjawulo, wabula ng'ezimu ku ezo ezagenda mu maaso n'okubanga zimufuulira ddala otutumu. Yeno gye naggambeko ya Aponye Uganda Limited eyalimuko gye twandise Aponye Mall in Kampala. Aponye Mall in Kampala basinga mugimanyi bulungi nnyo oba mall ye. Waliwo ko gye n'endala ennyumba endala ezimanyiddwa nga Mega Standard Supermarket. Okitegedde weetudde kati nawe musobola okuntegeera awo mutandise okuba nga ategereka Mega Supermarket weetudde awo wonna wannaggwadde ono omusajja bifeekera binyonkondo wabasinga gwe bakazaako erya Aponye. Aponye Hotel eri mu bitundu by'Ekiwanuka Street, oyo omusajja oyo gwe twogerako. Ayina Aponye Mall mu bitundu by'Entinda n'ebizimbe ebirala bingi nnyo ebyagenda mu maaso n'okubanga ate ebizimbe muwogerwako. Kitegeeza bw'okompayalinga ku bimu ku bizimbe ne arcades ne malls zenjogeddeko zikumala zokka nga zitudde mu kibuga Kampala okukkiriza noga nti omusajja mwabamanyi Mega Supermarket weetudde wokkawoka essaawa zino billions and billions of money ezituddewawo. Kitegeeza bino byadde bya mugagga ono. Apollo Nyegamahe yatandika okubanga akolera ddala mu myaka 1989 era nabwe kityo ng'atandisewo akampuni eremanyiddwa nga Aponye Uganda Limited. Kampuni yazigenda mu maaso n'okubanga egula kasooli, egula ebintu bingi nnyo, era nabwe kityo n'atandika okubanga atandika n'okugula ebimotoka ebitambuza ebyamaguzi oba bye twandiyise cargo transportation. Eyo bizinesi era yagiyingiramu neyongera okubanga nayo ng'emulamira. Oluvannyuma lw'emyaka emingi ennyo yatandika okubanga agaziwa mpola era nabwe kityo n'okubanga yeeranga abantu babongedde okubanga ate bamutegeerera ddala. Nekitandika okubanga musajja mukulu ono y'omu ku basajja abakyasinze okubanga babeera n'ensigo y'akasooli ekyasinze okubeera ennyingi mu ggwanga Uganda, oba okubanga asuubula kasooli omungi mu ggwanga Uganda. Ebyo byonna ng'abikolera mu linnya lye oba mu kampuni ya Aponye Uganda Limited ne butuukidde olunaku lwamu gye bayita Empire. Omukulu ono gwe twogerako Aponye gwe munnayuganda mpuliriza yafudde olunaku lwajjo, musajja mukulu ono eyafidde mu kabenje mu motoka ye ya V8 Toyota. Gwe twogerako nkugambye ebimu ku byobugagga ebirala ebibadde bigenda mu maaso n'okubanga bimutunda. Campanies zino tezibadde wokkawoka nti mu Kampala, wabula abadde azisaasanya mu bitundu eby'enjawulo, abadde mubende mubadde mulabako bizinesi ze, ate nga waali emirundi egisinga badde ojja ne wesanga tapangisa ye nga bw'asenga ku kitundu azimbawo obuzimbi kwegamba agula obuguzi ate n'agenda mu maaso n'okubanga ate kwegamba akolerawo bizinesi ze ne zitambula bulungi nnyo. Yayongera okubanga yeerandiza n'okwekulusobeseza ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyamufuulira ddala otutumu n'okufuukira ddala omusajja ow'amaanyi alina connections empitirivu ennyo. Kale nga n'ensonga oba oliawo ezeetagisamuko akasente nga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga kimwanguyira okubanga ate oba oliawo abaako ensonga bwe zitambula mu ngeri emu oba endala. Ono gwe twogerako alina ekizimbe oba gyetwandise motel eri ku William Street mu kibuga Kampala. Njagala owulirize bulungi ebyobugagga bye nkugambye. Ayina gye twandise motel eri ku William Street mu kibuga Kampala, ng'ayina ne kye twandise dozens and dozens eza malls. Nkugambye eyomu ku ezo okuli One Housing Mega Standard Supermarket nga bwe nakugambyeko eri mu kibuga Kampala wa mutima gwa Kampala oba ku Old Tax Park awo bwe mba mwogera awo wonna nkakasa nga musobola okubanga ate mukitegeera bulungi nnyo. Nga tuvudde ku bya bizinesi abadde musajja munnabyabufuzi ow'ettutumu ennyo era nga musajja mukulu ono bambi ebyobufuzi watuukidde okufa ng'abadde ayagala nnyo ebyobufuzi era nga musajja mukulu ono tekyamulemera kuba tekyamulobera kubanga ayagala okubanga avuganyaako ne ku kyentebe y'obwa chairman LC5 mu disitulikiti ye eya Rukiga. Ekibuuzo kisigala kiri nti yayitawo teyitamu. Omukulu ono yatandika okubanga afuukira ddala ow'ettutumu ennyo ng'akwata ne baminisita ab'amaanyi era nabwe kityo okuviira ddala ku olwo yatandika okubanga akwatagana ne baminisita ebiseera ebyo abaaliko abaayongera okubanga bamubuildinga n'okumuzimbira ddala okufuuka omusajja ow'amaanyi. Mu Prime Minister Right Honorable Dr. Livingstone Ruhakana Rugunda, Governor of the Bank of Uganda Emmanuel Mutebire omugenzi mu kaseera kano, Amos Nzeyi and State Minister for Finance David Bahati n'abalala bangi nnyo abayongera okubanga ate munnange bamufuukira ddala obanga bakwegamba abafuukira ddala mikwano gye abayongera okubanga bamuzimbamu ekyo ekyokumulowooza nti oba oliawo asobola okubanga ate afuuka omusajja ow'ettutumu ennyo.
ebigambo by'omukulu ono singa tugamba okuba nga tubyogerako tuyinza obutamalako wabula omuntu ayinza okwebuuza nti naye nga tuzze mazima omusajja ono abadde azitowa ssente mmeka. Wano njagala owulirize bulungi nnyo. Aponye mu mwaka gwa 2019 yalankingibwako oba yabalirirwako okubeera nga y'omu ku ba billionaires mu ggwanga Uganda, omu ku abo 10 abasooka mu mwaka gwa 2019. Njagala owulirize nga newankubadde ebitabo ebimu byalaganga nga bimulankinga okubeera mu bantu 40 abasinga obugagga mu Uganda, waliwo ebitabo byawandiikibwa nga bulaga okusa kuba noyinza nti ono ali mu kifo kumpi kya 10 eky'abagagga abasinga okubeera ab'amaanyi mu ggwanga Uganda. We tunaagenda maaso awo nja kuleetera abagagga 10 top 10 richest entrepreneurs wano mu ggwanga erya Uganda. Gye bujjeera nja kuleetera aba richest pastors abasinga okubeera abagagga mu Uganda. Nja kuleetera betwandiikisa abayimbi abasinga obugagga mu Uganda. Nja kuleetera abantu bangi nnyo abasinga, naye kati tuli ku basajja ba entrepreneurs abasuubuzi abetutumu ennyo. Kati ndi kudda ku mukolo amanyiddwa nga Aponye gwe twogerako. Ono nno yabalirwamu $1 million mu mwaka gwa 2019. $1 million, billion, not million, sorry. Not million, but $1 billion 11. Aha. Betugenda calculator. Ani wano omusajja omuyuve nnyo. Mavini osoloko. Mbireke taata. Kagamba wakola history. Okay. Kakati ono abadde abalirwamu $1 billion 11. Jafuna akadde ngende maaso n'okubanga ate nkuyisizaamu okusinza ku Ministry of Finance, Planning and Economic Development eyagenda maaso n'okubanga emubaliramu nekakasa nti omukulu ono si bunyonkondo, si bifeekera, si biwunyaawunya, wabula ono obugagga bwaliko nedda bususse ew'omulamuzi. Mu mwaka gwa 2010 kigambibwa okuba nti ono y'omu ku abo abagenda maaso n'okubanga babika ssente nnyo mu kampeyini za Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akaaliwo akali akokubeera mu mwaka gwa 2011. Ono yapika ssente empitirivu ennyo ezibalirwamu dola za Amerika nkiddamu millions kumpi nga $1 million kitegeeza omusajja mugagga muvundu banne betogera ku basajja abagagga abavundu, omusajja muvundu. Aponye ono gwe twogerako Munnayuganda gwagenda maaso n'okubanga ongoberera gwali ku Next Edition TV. Nkujjukiza okusubscribinga, okusharinga, okukomentinga, okulikinga n'ebintu ebirala bingi nnyo. Aponye kati njagala owulirize wano. Wetuukidde olunaku olwaliro waafiiridde lulinya ga 2019 waafiiridde ono gwe twogerako ng'ali mu kye twandiise $1 million 25. $1 billion 25. Maama nnyabo kyetaaga nsooka enkomekaawo ebisigadde mavino gya balaga ebifaananyi bagende maaso n'okutegeera omusajja gwe twogerako yaani. Ono gwe twogerako omugenzi mu kaseera kano afudde n'alekanga abawestern bonna bannyogoze ne Uganda yonna okutwaliza wamu. Waliwo byembadde bitambula ku social media nti ekisinza okweraliikiriza. Ono yafudde ng'ennaku z'omwezi 6. Jjajja Ichuli yafa ng'ennaku z'omwezi 6. Niyo omulala yafa nga 6 awo. Waliwo yakafaawo emabegakaawo yadde yakavaawo ne bagamba nti nga 6 katolubwa amayezi yafa nga 6. Ichuli yafa nga 6. Ono naye afudde nga 6. Ne beebuuza ate nga 6 bani nga 6 lubadde ki? Kyonna gye kiri subscribinga, sharinga, commentinga. Ebyo byebimu ku ebyo ebigenda mu maaso bibadde bikwatagana n'omugagga owa Aponye Uganda Limited oba Group of Companies oba gye twandise Aponye Empire. Yemu ku ebigenda mu maaso n'okwange mukwatako bingi nnyo kyagenda mu maaso n'obanga tukuleetera biki ebimukwatako ebirala, alese abaana bameka, abakyala bameka, ebyobugagga ebirala biriruddawa n'ebirala. Gwe weekumire ku Next Edition TV. Subscribinga, sharinga, yongera gwemba nene ku kamera simulala bamuyita mukwano gwange Marvin Po yasinga obanga ategeera ekifaananyi kino. A very good evening and good morning and good afternoon.